Munnayuganda munange yonna gy'osinzidde okulaba akatambi kano okusingira ddala gwe munnankyukakyuka oliyo otya mukwano gwange kansubire oli bulungi sitera kugira mu tooni eno abawangalira wano bakimanyi nzijira mu tooni ndala mukko naye nina ka vidiyo ka mukuubwa mwenyewe omukulembeze waffe ke nnalabye amazima gali nti nze ne kannakuwaza ng'omuntu ne kandowoozesa ebintu bingi naddala mu kaseera musajja wattu kaayitamu kaalimu ensangi zino mpulirizamu katono sigenda kwogera nnyo mukana akatambi njagala nsooke nkuwe ebigambo bya mukuubwa byayogedde mu katambi kano onzikirize bwe nkomawo twogeremu katambi kaako. Is under attack. General Museveni, using Norbert Mao, made sure they cut off all the funding that we were getting from Parliament legally. All other political parties have been getting that money, and that money was helping our activities. But because we were going into an election that Museveni wanted us to go into very broke, they cut off all our funding. Many of our candidates were not able to nominate courtesy of funds. And even our candidates here are struggling to run their campaigns, especially these young Uganda and all of Uganda and beyond, to come to our aid, either through our party or to our candidates directly. These candidates are winning, but even printing posters or getting fuel to reach the constituents, it becomes a challenge. It's a challenge to me as their leader, it's a challenge to them, it's a challenge to the supporters. But we know, just like we told you right from the beginning, this is not our mission. It's a mission for all of us. For us, we're only representing you. The same way you've supported me, come to our aid. Let us do this together. This is our Bush War. This is our 1980, our 1986, and it's our 1962 as well. So let's do this together. Please come to our aid. Let us do this together. This is our Bush War. This is our 1980, our 1986, and it's our 1962 as well. So let's do this together. Today we are heading to... Akati mpulirizamu mukwano gwange nzikiriza nze naawe twogeremu nakugambako emabega nti bannayuganda bokka oba ffekka abawangalira wabweru wa Uganda ng'otugasse ebiri mu bitabo statistically tuyinza okuba tukoona miliyoni 4 ku miliyoni 5 ne kugamba ku miliyoni 5 ng'oggyeko miliyoni 2 ezaabo abaatuuka ng'ebyobufuzi tebibakwatako nga famire zaabwe zonna ziri bulungi e Uganda ne kugamba ng'oggyeko miliyoni 2 tusigaza miliyoni nga 3 ezaabo benkakasa nti ebig happening e Uganda bibaluma kyonna kikola luli nga tutandika fundraising nzikiriza nkiddemu ne ku mulundi guno labayo mukwano gwange alaba katambika ku miliyoni 2 oba 3 ezisigalawo nali njagalako emitwalo 10 ku mulundi guli egy'Abannayuganda naye ku eno video njagala just omutwalo gumu ogw'Abannayuganda abalina obusobozi bokka abalina enkyukakyuka ku mitima gyabwe abagamba nti omusajja oyo gwolaba mu screen tetugenda kumulekerera mu kaseera bwe kati mwebeka benjagala kweno video abalina obusobozi obulweizinga emitwalo 10 gyokka abali e Uganda nkimanyi musobola era nammwe mbaniriza wabula munzikirize njogere ne community eri wabweru wa Uganda gw'omwana ali wabweru wa Uganda nkimanyi wasonda yes nkimanyidde ddala wasonda naye eddoboozi ly'omukulembeze oliwulidde musajja ng'atugamba we should go for their aid mu Luganda kitegeeza tugende tubataase financially. Commander 001 wakusabye
yonna gy'osinziira ayagala enkyukakyuka. Nze kanjogere naawe bwe tutali Uganda, nkimanyi nga twegasse ffekka omutwalo gumu, just omutwalo gumu ku bwe tutali Uganda, ne tuleeta akasente kano akaweza emitwalo 10 okuva nga lumu omwezi ogwa Desemba. Wano nno mbaze ku bantu abagenda okufuna omusaala, naye wenjogerera tulinamu ne bannaffe abali mu Europe ne mu nsi ezeetooloddewo nga tebalinda musaala. Mukwano gwange nkusaba ekintu kimu, omutwalo ogwaffe nga twegasse bannayuganda omutwalo gumu ne tukola emitwalo 10-10, omukulembeze tuba tumwongeddemu obanga tumuwewudde n'akawumbi kalamba ake Uganda kanziremu. Wadde nga tuli millions nga 3 zeekakasa abaagala enkyukakyuka wabweru wa Uganda wokka, ku million 3, million 2 n'emitwalo 9 egigenda maaso eyo nga tuzitadde ebbali, ne twerondako just omutwalo gumu nga tugenda kuleeta emitwalo 10-10. Wallahi ya Mungu, omukulembeze tuba tumuwewuddeko expenses eziweza akawumbi kamu. Kale kitwale nti akaseera kabi tetulina ssente, bannayuganda emitwalo eja nga twenyigiriza ne tuleeta emitwalo 5-5 nga lumu Desemba omukulembeze tuba tumuwewudde n'obuvunaanyizibwa bw'akawumbi kamu. Mpuliriza mwala bakatambika, amazima gali nti wadde nga tukozeeko kye tukoze, ngenda kubasaba tetujjamu omusajja oyo gwolaba mu screen. Amazima gali nti si ke kaseera we tulina okuggyako engalo, naddala ffe abali mu position nga tusobola. Wallahi osobola, akasente ako kasobola, atambula buli lunaku, motoka ezeetaaga service, atambula n'abaana, byuma bifo mwe bagenda okubeera. Amazima gali nti expenditure nene, ate ng'ekituufu kiri nti nze gurupu yonna gy'ali nayo njagala abeere nayo kubanga emuyambako ku safety ye. Wenkusabira alaba akatambi kano gwe omwana alina obusobozi, negataako nga lumu tuteekewoko enjawulo entonotono. Kwata ky'osobodde, asobola okuwa okusukka mitwalo 10 tukwaniriza n'omutima gumu. Waliyo abaana abali mu Europe abali wano mu ddungu ng'enkyukakyuka mujagala naye nga mulinga ababikoowa. Ku mulundi guno kikole ku lwa Uganda. Kwata akasente ako ku namba z'olaba mu screen. Gwatamanyi bw'okikola inbox me, akawunti yange eri open. Tugende tuyambeko mukuubwa. Labayo bwe tutamuyamba mu kaseera kano tuba tutweyambye era tuba tuganya okweyamba. Bwe tutakwatira wamu naye, amazima gali nti yefe abeera bamusindiseyo mu misego okumulya. Senga tetumuwanirira mu budde buno nga komanda waffe, amazima gali nti bwe kuba kuswala tuba tukwongeddeko ettaffaali. Wenkusabira wolabidde akatambi kano wekube mu mutima ku budget ennene gy'oyina, oyongereko emitwalo 5, oyongereko emitwalo 10, tudduukirire mukuubwa, tudduukirire ttiimu, tudduukirire ekibiina. Kuba amazima gali nti district zikyali nnyingi zalina okukavalinga, ate ng'avuga district ku district. Omulimu munene ennaku baamuwa ntono, emmotoka zakanisibwa, byakusula byakulya, ttiimu gy'atambula nayo, abamulinze okuswala bangi, ye gw'alina okubaswaza. Negataako mukuubwa taswazibwa Wolan.